ono Kakande yasayinize Zizabafana yanoonyeza ali mu Australia nagamba Zizabafana kati bamusayinize Zizabafana yabakuba ekivulukuko Zizabafana bakunganya abayimbi wano ku Peace Connect ulira Zizabafana ne muleta abayimbi bamwe abaliko yakwata akazindalo bulimi byenda n'abasirisa Zizabafana ali abula mu management chopola nali mwagaliza manager Roja neno ne yazono Kakande ali mu Australia agena mu pano beatinga Kakande namugambi actually kimwogere wano namugambi Kakande yankubidde simu ne mugamba Kakande wetaaga Kakande abasajja baba ne kirungi namugambi nga nkubidde nga neyanjulira naye Zizabafana amazima gennyini yakwata show eyo show nabala Sindi Bafana kyenebaza ku Spice Diana ekintu kye yakola yaleta bandi yonna abantu nga 8 bikoze bitya era kyovola wakati bano basindi bali bagenda ekintu bakivaamu kati na replacement z'abasiza Sindi akyayimba wane emyaka itaka wansi wa 11 ngawe nabagamba nti Sindi amaze emyaka 15 nga atulaga ebisambi bye tetubikoowa mumuleeta bawininwa gye abalina ebisambi biringa byamalwa kati gwe kati atete walaba kati gwe musajja sokolindeko musajja kirabika go otunira Sindi omutunyanga bano bemupiba mu abafuba ababeera mu parliament bano oyagenda nga Sindi agenda kukola show n'agamba Sindi ajje wano kubanga atonedde abaana ayambala obinenga lengero ne mupie mbata giddaye wammwe wekitegedde Sindi omutunira omukazi n'amala emyaka 2 ng'akulaga ebisambi nga tebikyukanga ko omuwanga respect bakuba bano ba Fabiola abatazaalangako ng'azaddeko oyo bazijjamu abo naawe bakyakumenya Fabiola bamutwala eri mu mazike Eddie Kenzo gyali bagenze noono simanye minister mu mazike eyo kakati yayita mu mazike n'ayita mu mpologoma n'ayita mu bali n'ekiwanda bali bati bazaaleko kati oyo mwana omulaba mu period eno mwalina ozaalira mu ng'ogase kuziri embuto ze mu period eno Fabiola mwalina ofuna omusajja n'amuwa akaana n'akeyagalyamu naye kati Fabiola mu myaka 4 waazaala baba bamuyitayita mudda bamusika enkoba ani gwakanga naye gwe n'omulala eyakuba ku sheeyo Karo Kasita yakuba omuziki walaba show ya Karo Kasita ne Maddox njagala omanyi kankubulire bakuteekanga ne Maddox ku stage otegedde okuba kyokola okimanyi walaba omwana nengamba ate tufunyeyo Beyonce nze njagala gwe negwe shoot cheka tuwajiraba Karo Kasita olakuteeka oyo ati okwogera ennyo mwalya Zizabafana omulaba era kyovoolaba nesunga singa Chameleone era Kakande tuyambe dira Chameleone n'amala awa Zizabafana korabo oba Bebekulu n'awa Bafana korabo amugyamu n'ebyenda Neze mbebaza Karo Kasita basindi nibo nabana bawandikira enyimba ba moderate mwango bye mwenare mwango bye mbu sifunayo kasente sifunayo wadde otufuta nange kenkuba enduru Muzei Frederick banange bonna ab'Ebulaaya kayebuziddemu tebasobola nanti kati bakusalako enfuna nze nalimbadde mweze pateze ebinankani ebiwempe nze mpagira Museveni tebasobola abo balina ebitambo tugenda boogerako tebagaba sente kyovola full figure abeera eno nadde eno kati full figure oyo mulaba singa bamuwadde emmotoka ey'amaanyi bonna bamutunulanga ddole omanyi byabakoledde aba basiru ffe singa Museveni teyatuloga singa naffe twadduka dda eyo pato gibeeramu na mutima ogu ngenda kwogera ku bantu gwe tukatusooke ati kakati wuliriza gwomanyi omubiri gwenjiriddeko nuupu anti bye bimu ku byagala Wisdom temumuwa invite kulaba Museveni Wisdom tanywa amafuta Wisdom naye kanekubira endulu bannanga ab'Ebulaaya omusajja ono munaddiini nnyo bw'ofuna kyofunye kiwe Faluku nja kujja neebaze ne bagaye muleke eyo abatasobola kanjigabe bannanga ab'Ebulaaya ennamba yange eri 070 49 439 0701 49 40 39 omanyi kankula waliwo omulembe ogujja nze kyenneebaza Tamale emirundi siniya nti woba n'omwana ng'asobola okukola kyokola that is your legacy oba successful kati Museveni n'avaako ne tutafuna muntu amwefaananyiriza si mu bikolwa ebibi anti kakati kati bano batumazeemu amaanyi kakati baluwa nze nagamba ku international platform baluwa ng'oggyeko omwana we ndeeta omulala
ku international ate ng'oggyeko omwana we leeta kubanga nze kenjogera ku mwana wa Museveni 1 tomulabanko ng'akuba abantu nga basipapa bammwe tomulabanko mu bbala ng'akubye very organized muhoozi tomulabangako ng'alinya abantu nga abbye abantu ettaka simanyi akoze eki genda ku baana baba president mu Africa wakabira baki bonna basiru bazibu muhoozi is a good replacement kasita takola ate bunyunyunsi buno bwe tulaba yes nze mbu no anti kati gwe ekizibu ky'oyina nze let me tell you nze ndi muwagizi wa NRM but let me tell you I'm a supporter of President Museveni. I support him. But I'm not an idiot. Either fool, or a useful, or a useless. Because there is a thin line between a useful idiot and a useless idiot. Yeah. Neither I'm not one of them. Kakati checho. Kati nze ekintu kyebakoze ab'NRM ekitegeereka kankyogera. Ekibi nkyogera. Gw'omanyi obunyunyusi kati nze ngangana kono yako obunyunyusi. Obunyunyusi butandika mu NRM. Ababakolera balowooza ffe tojja kusiba bugatto. Bw'oyogerako ekirungi Bobi Wine kyakoze tuwisdom tadda wano temumuwadde t-shirt sisobola zambala pu sobola wali ondabeko nga nyambalawo t-shirt. Okay. Sisobola. Olinga yavaamu. Wachivamu ekibiina kyekigenda. Nkugambye Museveni ffe alinga yatuloga. Owagira Museveni. Otegedde. Towagira NRM. Nkutidde. Nti kati baani nze n'ennamba yange ya kaadi saagikulagaako. Nyina ennamba ye NRM. Naye muli bakopi n'emizimu gyammwe bali baziika n'ebisente byammwe. Tebugaba nako mwenna abatambula bagamba wisdom tebamuwadde ennusu. Musigale ab'ebulaya bajja kumpa. Muzeeyi wange Frederick ajja kumpa. Barichimoni bajja kunsindika wa ogambye wakusala bed tujja kwambala ku ngatte z'akabi hata tena ale mwegaba kyo kujja t-shirt ze yellow n'obugaadi oli mulokole kikyai anti kyekyo anti nagamba siri mulokole bana bakwata bakazi bawasa bagoba bakola ki kati nkubuuza pastor Yiga habizzayo kati bimudidde pastor Yiga kankubuulire nalabako ngo mukola ne gundi oli Yiga mumanyi nze nayingira bwayise oyo mu 2000 first time okuyingira mu bwayise nenda ba pastor Yiga ng'asula mu Bugalani eno Katogo eri Bugalani ng'asula mu Bugalani ng'asula mu room eriyingiramu n'amazzi nenda ba pastor Yiga nga mukubi wa gita nenda bako pastor Yiga bwayise ng'akayana n'abasiramu actually yakana n'abasiramu nga mukasajja katono nga kakayana yo pastor Yiga ngongera ekirala nenda ba pastor Yiga omusajja yamusimbirawo sente fena ne tugamba afudde gwe oli musiramu ngenda kigamba oli yamugawo oli nya mu Qur'ani mbu laddu egenda kukuba kati ne tuyimirira okulaba laddu gwegenda okukuba namuga teekawo sente girinnyemu yoyo pastor Yiga gwe mmanyi pastor Yiga okwegulira erinnya mu bwayise oyo musajja omusiramu gwe yali awakana naye baali bamumanyi Yiga n'alinnya mu Qur'ani ensi yonna n'esirikira bwete Yiga ne yeegulira erinnya mu bwayise naye nga mukubi wa gita era Yiga yali muyimbi wa kadongo kamu yali Yiga mumanyi Yiga yali mulokole mulungi nnyo nga tannaba kusiriwala ositegedde kati mu bwayise awo 12 gye myaka kati like 20 years nga nkyali mwana mutonze yandeeta mu bwayise yali mwana wa pastor Kamya oba ali UK pastor Francis Kamya yandeeta mu bwayise kati ndaba Yiga ng'akayana nnyo ng'asiiba mu nnyumba kuba gita nga Yiga nga is nothing ng'ate mulokole nga pastor we ono omusajja yaani Serugo ga pastor wa pastor Yiga bamuyita pastor Serugo wa Revival Church bw'oba otuuse bwayise n'ogamba ngenda ku live bakita batta mama byalo mbyera biddeeyo mu ghetto n'oyambuka bwoti nga era wali church ye ng'ogende n'owootuuka bwayise ku itaala n'ogamba muntwale mu maka ga Amini gwomanyi n'amaka ga Amini mbwayise bw'otuukawo awo ku maka ga Amini mbuuza church ya pastor Serugo bajja kulagira Yiga batandika n'oyo musajja nga Yiga si pastor otegedde maka ga Amini gali waggulu weweeyongerako mu maaso waliwo akakuba akakkirya era bagamba nti church ya pastor Serugo yiyo kati batandika oyo musajja yalina obukono lwakuba yafuna ssente kati ali mu America oyo pastor Serugo nga musajja mutono bw'ati obukono buli bwe buti n'agenda e Zambia n'abuulira enjiri we yabuulira enjiri oyo Serugo n'afuna omukisa kwega oba yawonya abantu bakatonda yamukozesa kuwonya abantu n'akomawo ng'agaggawadde n'avuga kipajero ekikadde kati bayiganga be bavubuka envuumuulo kale yali mukulu Yiga
kakati bakwatagana n'oyo musumba Serugo kati musumba Serugo engeri gyali atambula ennyo nga watambula nga musajja mulokolo oli ng'akola crusade kati nga bana abavubuka oba tuba tubayita abavubuka yenna omulebesi w'omugagga kati bayiga nga batambula n'ono Pastor Serugo kakati munne esiikuriiseyo Pastor Serugo engeri gyali ng'atandise ofuluma Zambia simanya Ghana bitya gekinchukutte bayiga bebasigala mu church eyo revival simanya bikoze bita church kati bayiga jukira amanyi oyo yiga amanyi Oluwarabu ng'amanyi Quran yiganga akubagita kati bebasigala mu church nga olaba omutabani we wasigala mu church kati abantu batandika okumanyira ani yiga Pastor Serugo agenda okudda gyatambulidde simanya abuulira njiri Zambia bikoze bitya gayiga akutte kati ono Pastor Serugo agenda okujja ng'omwana ono gwe yareka ate abantu bakyamulaba obalaba oyiga kakati ng'omanyi ebyabapasita egundi ebbiri tezisobola kuba mu kifo kimu yiga bamusibiddeko obugugu bwe atambula avaawo adda ekawaala kajjukira yali asigadde ng'abakkiriza abamu bamumanyidde bamulaba bamugoberera paka wa kawaala Serugo atandika audience ye buto kubanga abasinga bagoberera ani badduse ne yiga gyekawaala wali ew'omumbejjaani maama va ku poliisi yekawaala da ku ddwaliro lyekawaala so baateekawo kati baateekawo ne Protestant musajja mulokole yali awo naye yenna yini Protestant bagiyita Yesu obaamala kati wewe wali ennyumba yoyo omumbejja yiga gyapangisa ennyumba kati yiga akwata omuvubuka yali muyimbi simanyi bamuyita maama yali ayimba nnyo bandi simanyi erinnya nja lijjukira akwata abayimbi kubanga jjukira yiga yali mugezi ng'oyagala ekkanisa y'abakolokole ekwateyo kuŋŋaanya abayimbi leeta abayimbi ekidongo kivuge kati yiga yakuŋŋaanya abo abayimbi ababeera mu makanisa eyo nga bambi bali disgruntled mwe mwali Gayo oyo mutono so Gayo yali yakuba ennyimba hit bbiri mu Kampala ne zivuga nga mutono bwerabidde siba Yesu yamujjukira kati ekintu kyayiga kikwata oyo Gayi gwenja okujjukira bw'anambula bwe tunakomawo Saturday ejja ayi Friday ejja nja mwogera Gayo oyo nga tabanafuna nabbi wa buli oli nabbi omukazi ne revival kati yiga ayagala azimba ekkanisa agizimbirako ono Gayi nga wakabi mu gospel galinga ba Joseph Segawanga bano ba Joseph Ngoma tebannajja Gayi nga ayimba kati nga buli lwaggulu wabeerawo shewa yiga abantu bakola bati bakwata yiga munnange ono omusajja eyali omulokole oyo ng'abalokole batandika omwogerera wagende w'omusajja oyo nabbi wa bulimba abizzaayo yiga ngawe yali mugezi atandika yalina ku bayimbi be yali yafunye obannabbi omukazi nga balebeeta bulebeese ng'abakolamu bbandi kati ngaddira n'omuvubuka engeri gyali amanyi okuyimba abatraininga naye ng'ono omuvubuka tayagala kgenda mu shows kuba bamugamba wogenda mu show ezo ziba za sitaani era abalokola obuzibu bwe nnina nabo balowooza ti omuyimbi wa gospel wava mu church n'agenda ayimbira nga Kobuligato mbu Kobuligato kifo kya sitaani kuba ne gundi yagandako Pama Award ne Judith Babirye yaganda Pama Award nze omu ku baagamba Judith Babirye okugenda okugyayo award yagenda n'asaba Katonda nagamba Judith Babirye nga nakatandika obbamanya ne bbaawe ne mugamba nti woonoogaana Pama Award nti ya sitaani buli kintu mu nsi kiba kya sitaani Babirye agenda asaba akomawo omwaka oguddako ng'akomawo mu Pama Award Babirye teyaddamu sigala kyekimu abalokole babayigiriza enjiri mu kanisa babayigiriza okuwaayo okulabirira pasita okuzimbira pasita ennyumba okuzimba ekkanisa okusaba n'okusiiba kye batababuulira kuwagira abayimbi ba gospel abayimbi ba gospel abasinga baavu otegedde ye disadvantage eri mu kanisa z'abalokole kati yiga omuvubuka oli gwe neerabidde yiga kye yakola ng'asooka amukozesa emyezi ng'egyo amutrainingira awo abavubuka abalala mu kuyimba ng'akola revival band teyadda mabega bannabbi omukazi abo bonna afuna Madina ajja luvannyuma Umar Mwanje oba yeyomu kuba abajja luvannyuma gali amannya nja gafuna Umar Mwanje ati Mukama nti kula omugugu oyo gundi naye yajja luvannyuma ani Hassan Ndugga
yajja luvannyuma kati nze Rigimu gundi gye nkusabako ani ankubira ono gye nkugamba yo ndala nnyo otegedde muganda wange eri nga Bahasani Nduga temunnabalaba nga yiga abaana bayina kituufu nga balokola ebyaddala otegedde kye nkugamba kakati munnange yiga ekintu kyejjukira kikutteyo abantu basinga okujja mu makanisa gaffe abamu baali bagenze nnyo mu masabo bw'omugamba nti nno waayo omutwalo waayo ebiri ng'omusamize yali amusaba abiri ayanguwa kati yiga n'abateekamu koodi empya nzizaayo eddogo nzabimbizaayo jjukira bannayuganda abasinga basiiba mu masawo na mu basawo bannansi si basawo baganda naye tubayita basawo balogo kakati yiga aleeta koodi ye ng'omugezi mwana we bwayise naawe kati yiga yakula wali weyabulira enjiri ng'amasabo agali omwo mbugalani ogamanyi kakati yiga aleeta koodi nti wojja wano n'owaayo emitwalo 5 emeka eddogo likola ki liddayo yiga ekintu kikwatayo bantu bakola bati n'afuuka abizzaayo yava mu ddogo ddizaayo n'afuuka abizzaayo nga bonna abaagenda mu masabo naddala bakazi era ekigenda okuleetera yiga oba ekyamuleetera obuzibu bakazi gwe kati lumu twajja okuziika ffe ekijja kyaffe bakakijja ekawala twajja okuziika awo era nze neewuunya bano abatusekerera we were born in Kampala batuziika mu Kampala tujja oziika awo ekawala kati olweggulo tugende wayiga kubanga baganda baffe tugende ku kyaki eno nga kyaki obala abakazi 5 n'olusiwangamu omusajja ogwo ng'abakazi ate abanyirira abawala abato bitya kati yiga ensobi gye yagenda n'akola nga we service weggwa oba okuyimba kuba kugenda mu maaso bu ofiisi yeeri abaagala omulaba mumulaba eno music jjukira atandika 11 paka nga 4 za kiro kati eyo yonna music ng'akuba ne sound nnene omukulu ali muki bu office akola counseling kati wuliriza kankubuulira ekintu kimu kati kino ngenda sooka kyogera ku programu yo Judith Babirye yagaana era tasobola kuyingira mu office ya muntu n'obogamba Bishop Obani gaali yekka oyo Judith Babirye tasobola Judith Babirye baali bagezeza olaba nti alina omwoyo ne Katonda bagezaako mukwata emirundi egyo tasobola kati gwe tosobola kuddira bawala bava bwayise kawala abo buwala obumanyi obuto bwonna bwagala bufumbo bwagala bukwatako gonna mabere gali gati kati eno jjukira music akubibwa okuva ssaawa 11 sound nnene naye kakati omusajja oyingira eri oliwe katolina nakyowulira nayo osobola okulowooza oba bajjako mizimu oba bikoze bitya otegedde kyenkugamba kyova olaba abasumba abasinga wogenda mu ba Dr. Joseph Serwadda ba Apostle Alex Mitala baani ye woofiisi ye teggalirwa ba Bishop Lwere kasita ogendanga ew'omusumba nga ggala woofiisi togendayo olwekyo ogendayo era mukazi we wagendanga wa pasita ne baggalawo woofiisi tokkirizanga ndi mulokole ndi vice president w'abayimbi ba gospel ba Dr. Serwadda ba Bishop Lwere baani woofiisi zaabwe ziba open ze bakakande sibamanyi kakande simumanyi ze kakande kadulumu njagala okole programu ya kakande ze muzeyi wange yasoko is the first pastor one mu kanisa z'abalokole kakande yava mu Full Gospel Church yali mukubi wa Ntongoli kakande ositegedde kakande ayononokera ku mukazi bamuyita Nabbi Royce yali nabbi Royce nga Nabbi Royce wakabyali awo ku 2 kakande bagayi yatandika ku 2 kakande si yatandikawo ku 2 waliwo nabbi nga mukazi gatuula bwati abeeranga kabaka baba ensi yonna neggwayo kakande ava ku Full Gospel kyenkugambye obwava abavubuka abasinga okuba mu makanisa gabaavu babeera tempted kati kakande yali minister full dasiba ku church kuba ki kakati nga mwavu kati agenda ku 2 gwe history osolo munjirako wano kakande agenda ku 2 no simulumba nkugamba agenda ku 2 kawaliwo Nabbi Royce otegedde ebyaddirira obimanyi gwe nenga kakande yali ku musingi gwa Full Gospel Church era enjiri gyafu waliwo amakanisa g'abalokole nga wogendayo n'ovaayo nga tomanyi kigambo bwoti wolifayo Full Gospel Church ziri Redeemed Church ezo bw'ozigendamu n'ovaayo n'osigala ddebe todimanya njiri kakati abizzaayo afuusa abizzaayo
n'obuwala gwe tuwala ng'obuwala bujja buti tebwambala buleega buyingira eyo bonna kakati ekitegedde kyova olaba era wawulira abamanyi eby'omunda nabbi omukazi yafuna problemu n'abawala abamu okutandika mu babbandi lemuki kwa nabbi omukazi lwakubanga ate kyogera naye gamazima ye yali number 1 number 2 mukazi waba number ki ye number 1 wali omusajja bagambye buli dakiika alaba tutugo oddawo obaleetera nankani kati nabbi omukazi lwaki bandi eyo evaamu abantu eringa fusion bandi lwaki yagwa fusion bandi ogimanyi ey'abayiri nambiru lwaki egwa waliwo omukyalo omu nga ye takyayagalamu bakazi fusion bandi yali eyimba ennyo nekkirira nga ye tayagalamu bakazi ate oba nayini wayo yajja bwati n'alaba kati ye nga buli walaba oli atunudde ng'agoba bano yayimba katikitiki bano bakatikitiki baali mu fusion band kasita banjera waliwo no Maureen Kabasi oba bonna katikira Maureen Kabasi yenna figayo yonna nayini fusion band atuula wali kati ebyo birimu ebiko kati pastor yiga counseling ozitegedde ez'okuggalawo ndowooza nesitagenda wala ozitegedde counseling tokkiriza kati ogenda pasa Namutebi counseling eba open atuulawo mu church pozi kati nze ndudde okugendayo n'akola counseling bino nti ggalawo ebyo obwana bujjange tutuliriti akaana kamusumba nsabira we kagwa kagweno gwezanya n'okuzanya akaana kagamba nti no muzeeyi buli musajja gwenjagalako mbusimanya takomawo nagamba nti no leka nkujjemu ebyambulo anti agaddewo nagaleka soka weyambule njije nkujjeko kwambunaka akola bintu nga byassabo olugira nga akwata buziizi ate okwata ebuziizi nga mukkiridde gwezenya sorry nalabanga olina isima nga isima agamba okuwa wino wabizaayo isima ayina wino wabizaayo patuyina wino wabasumba wano abo babizaayo waliwo gwe nadde njogerako ono wemakere nanga wisdom bajja kukuba essasi nze mutabani w'omulaalo oyogerako oyo musumba annabadde ngamba abasumba batukoze bubi abaawukana ne bakyala baabwe nga tebatuwadde ensonga kubanga bagenda kuyigiriza abavubuka no anti kati bagenda kuyigiriza abavubuka gana agavubuka gagalenga bannyinaffe nga gabalekawo babadde ne fiya naye kakati munaye oba bujingu kakati ate kati nga towa nsonga owa yabikurukuto ate gwassa Katonda n'onyonyola ebikurukuto leka mmaleyo abizaayo afuna ssente ajjawo omusajja oyo wa Malcolm waggulu y'omusajja oyo musawo kati yiga afuna poloti wali chachi ye ng'ayagala n'okugula ennyumba y'oyo musajja musawo n'abaana be basawo omusajja nga tomumanyiira agaana omuguza yiga afuna ssente baazimba ekizimbe ekyo okumanya mmanyi yiga yazimba ekizimbe ekyo nga bayiwawo omusenyu ne seminti ku bbanja naye ng'ekirungi asasula weekend service weggwa ku Tuesday ne Monday yiga ekirungi kye yalina ng'asasula wanooneka wala bamuyiwanga seminti musenyu bitya ng'asasula ku Lwokubiri ne Mande osege ekyo yiganga era yiga teri muntu abanja yiga n'azimba ekizimbe ekyo kwegamba yageranga muyiwe mukole Lwakubiri Mande njabbawa nga kagamba alina kunnyukira mu biweebwayo which is not bad which is okay problem eriwo baneka nkubule Faruku olaba naffe we tuli wano Katonda akuyamba buyambi osigala ng'oli steady otegedde akuyamba buyambi omwana averi ng'akola kinga agamba wisdom ne mukwatako bannange mpana ye ne mukola ntya kati olaba Isima oyo kati Isima aliwo omuwala amulaba obulabi ng'alaba ng'omyaka 2 naga nenkwata ku muzeeyi ono mulya boyiro nga ye amulaba bw'ati ku ssimu ye gw'omanyi kye bayita okulaba ku ssimu ng'omwana akulaba ku ssimu bw'ati so ensobi yavaawo yiga agenda overboard kati kankubuulire bw'oba ojjukira Faruku bukedde ino omuwala gwe yaleeta omuwala oyo n'agamba nti pasita yanzaalamu togijjukira sitole eyo omuwala oyo yayina obulwadde bwe bwe yalwala obwafuuka obusimanyi obulwadde bwaffe si bwe mubuyita
omuwala we Natira Yiganga ina connection era bannanga okugaggawalira mu Uganda oba bwesiimi omuwala oyo omusango gwe gugenda mu High Court e Kampala wali utegedde nga ku State Square Yiga bamuyita Yiga agenda mu chambers z'omulamuzi alagira omulamuzi addira omusango ogwo kubanga omuwala oyo yali yasooka kuwabira Yiga enabweru ku Majestic 1 Magistrate 1 ku court kati alaba tayambiddwa omuwala agenda eri mu court ya High Court kati bayita Yiga we Natira Yiga nti mu Kampala ofuna sente n'erinnyo obufuuse wakabi Yiga yalagira omulamuzi ajja omusango eri mu High Court agukomyewo mu Majestic 1 yagamba aguzeeyo omulamuzi n'aguzza omuwala gy'atafunira buyambi n'adduka eri omulamuzi yaguzza kubanga yagamba yatoba waguddiza eriddayo kyokka ng'etteeka ligamba tosobola kuva Magistrate 1 ate n'ogenda eri ate ne bakuzza how naye omuwala kye yali afa mwenna mubijjukira size bannaye ababiraba bino saagala munyiige nti lwakuba njogera kwani kuyiga omuwala oyo yagamba bannange Yiga ya namwagala ze kyenfa ndabirire oba n'omwana omuwala oyo ne bamwegaana omuwala n'agamba bakebere oli omwana DNA n'ayongera ekirala n'agamba batukebere otegedde mwe bennyini nkujjukira Faluku n'abaabukedde abaali batuleetera sitole we bazza omusango eno temwaddamu gireeta oba nammwe mwali omugaati twawunzika omuwala afudde we byakoma yes we byakoma wojjange wakayi wisdom mutabani w'omulaalo I fear nothing okujjayo Katonda yekkaze nkuwa wiino omwana we yafa oba bakanyigireyo kubanga akawala kaali awo nga tekalina buyambi konna bambi kali bwe kati sigambye nti nno okulwala kibi kwa buli muntu asobola okulwala mu ngeri yonna bibeerawo yes it happens kiringa kuwoninga omuntu gwe nno nja kutema kati ate by mistake yes kyenkugambye nti era sigambye nti buli muntu either alwala oba obulwadde bwammwe oba bukya bitya nti nabaakoze ensobi no omuntu asobola okuba akola one mistake like this nayitirayo kati Pastor Yiga yoyo woba oyagala nsobola okugenda deep anampakanya onasoma comment nja kukoma one week zijjeyo n'ebintu ebiramu gye nakuziba amatu kakati Pastor Yiga kyemwagalako titeekeye neekola tyabizaayo ati tekeye anti katirabayo omuntu ali desperate bwaba amuloze n'omugamba nti eddogo ndizizaayo omanyi nti newoba olimba nti no akitwala nti kyekyo ayina baakolidde ati kyekyo kiringa ng'okugenda okulaba omusawo newa kati kankubulire olabe zino ecupa z'amazzi maama wange yali medical doctor osigedde era yakolera nnyo ne gavumenti eno ng'akulembera eddwaliro ly'emuduuma naye tebaamusasula bajjanga wali emuduuma muzeeyi wange nasooka okuyiga ecupa gye muyita ecupa gaba mazzi naye kati okimanyi nti omuntu wagenda mu ddwaliro bwe bamuteekako ecupa alaba nti awonye basobola n'omukuba empiso n'agamba muteekako ecupa ate amazzi tugende kubya ensonga z'abalokole wiiki eno sizitegedde ekyayiga nga tugenda ku kyabalokole Yiga njagenda so deep wetunaakola ki kati Yiga wabaawo ensobi yamutuuseeko let me tell you something waliwo omuyimbi eyayimirira mu maaso gange n'angamba bw'ati wisdom newenfiira wano sina kye mmanja Katonda kunze lwaki n'agamba njagadde ku buli musajja gwe njagala ntuuseeko mu nsi ze nali njagala ndi okay Yiga ebisinga abikoze wabula abaamufera mmwe abamutwala South Africa ne mumubba kati babba Yiga babba Yiga kati Yiga agenda okuva South Africa ng'agweddemu kati njagala tukomewo wano bagirinde mbannyonnyole kubanga tulina topic nnene Yiga bamubbira batya South Africa agenda okukomawo ojjukira nga nene abamukuba ba Jackson Ssenyonga nti nabbi wa bulimba nga bangi nga Jackson amutaddeko ekikopa kati agenda okukomawo nga kyaki abantu bakendedde nga bali mu baavu luya mmotoka zasimbanga awo wabweru nga bali mu baavu ate nga bamubbidde South Africa ate kati nga sente zikendedde chovola TV nga buddakiika evaako gomanyi buli mwezi TV zesasula wano sente kakati Yiga abamutwale South Africa bambalya kafu
kwegamba buba bulwadde bweyongerera South Africa omanyi noba n'obulwadde newe wa pressure newe babitya ng'olina ssente bisobola obutajja kati agenda okuva South Africa nga muganda wange olusekero bamusimbyemu nga n'emmotoka asobola obutagivuga naye wino otegedde nti muyino wayi kakati otukomawo nga waliwo abawakana ngenda kusima diipu owayiga muvenako Isima amanyi by'obuzava byenalimu naawe na penge kiriwo ekirala awo naye Isima njagala omwebaza yagambye abayimbi dalabye akantu yagambye nti abayimbi munoonye wisdom bayimbi Isima asobola okuba nga yakyogedde nga ebyokusaaga naye tetusobola kubeera awo ng'era nze nkunoonya buli ddakiika kati nazudde ebintu wasula bye yakola abayimbi nga music wa Uganda yenna yamutunda ati nze gwe mu State House waliwo omusajja yajjayo fayiro bw'addanga wisdom oyo omulaba yeepaaka fayiro yino gundi gy'alina ne kino ky'alina byonna byali byammwe n'ekitunda nti nanga gikuba essimu kakati wasula yatunda music wa bannayuganda amufunamu yamuguza kampuni ye Kenya nga yeyina obuvunaanyizibwa yefuna ssente ku music oyo online yatutunda nga olaba zino agreement zebakoleza oiro wasula yatutunda bw'ati kati muli muyimbi olaba byendimu kyova olaba ngamba bano mikwano gyange ab'e Bulaaya nti mumpagireko ka ssente kuba neetaaga security neetaaga ki kati wasula wino gwe ngenda okujjayo njagala tudde wano ndaga abayimbi ne bannayuganda bali interested omanyi okutunda talent yonna eya Uganda yonna yagitunda tugende ku Julie Mutesasira Mutesasira ebintu byammwe Julie Mutesasira byangu mwe abatabitegeera ebifaananyi bye bajjeyo ebya Julie Mutesasira bya myaka actually ena ebifaananyi bikadde wabula Pastor Mondo omanyi bannange nze waliwo abantu abamu ng'asobola okugejja omutwe n'olubuto n'ebirala naye ebintu bibiri ne bitagejja ebitundu by'ekyama n'obwongo kakati kankubuulire tulina wano abasumba nga mbadde njogera kuyiga nga bo balina kakundi kaabwe nga kazibu kaliwo okukola ki ssente ng'era okwata kw'omu omulala ng'akujjira nga bagenda mu bamawulire oyo temuddamu muwandiikako kati kansooke njogere bwenti ekya Julie Mutesasira kansooke nkize emabbali Pastor Stephen Mutesasira eyo family ngimanyi nze nagende owo babasumba nga babeereyo mu ghetto sibe kyaki zaabwe nga bannondo okuba chairman wa Uganda National Gospel Artists Association for the first time nengenda Pastor Serwadda bansabire Serwadda nga tuli ne bamati n'abayimbi ba gospel n'ayogera bw'ati bayimbi mu aba gospel musobola okuyimbayo ennyimba nga wemba mu kisenge ne mukyala wange siteekamu Yesu beera nange ebiseera bye Yesu beera nange nga yehiti otegedde musumba kyali agamba kakiringa Faruku woba ne mu kisenge n'omwana wo gw'oyagala oba mukyalawo ng'ebifaananyi bya Allah wabiteeka Allah yenna atunulidde muli mu kaboozi Allah akanudde amaaso ekisenge ekyo tokiteekanga mu bifaananyi ebyo biteeke mu ddiiro otegedde kati osanga omukkiriza ateeka ebifaananyi bya Yesu Mariya abamukubye bitya mu kisenge ekisenge kyobeeramu ne mukyalawo nga muwavinga good time toteekamu bipande ebyo omuwala asobola okuba atunudde bw'ati gwokanya kugamba nti nga talina feeling lwa nsonga alaba Yesu amukanulidde bw'ati amaaso kakati Pastor Serwadda okukyogera lwa nsonga bw'osanga Pastor Serwadda ng'awuliriza Sindi oba Kalo Kasita osobola okwekanga so ate waba awuliriza music wa Love ng'amukubye mulokole kibokke bwe yakyogera nti musobola okuyimbayo music wemba mu kisenge ne mukyala wange nga bakola kinange simanyi na music nga sitekamu Yesu beera nange naye nzijukira nti bantwala eyo waliwo omuwala oyo Julie Mutesasira yali mutono nga alina kalibwe kati nga kasirise ng'akubye ennyimba za Love neŋŋenda ne mugamba mwana gwe tukole kwatagana na jjejje event oyo nga tannagaggawala omubwayise era nze nsekerera ne Eddie Sendi ono agamba mbuno bikoze bityo manye Sendi amanyi kunyume by'abaamire nkwata Julie nkwata ne jjejje tutandika okukola first show yali wa Bugembe katatu gijjeko amabaati omuntu nakola bwati second tugenda nyingira ne bajjejje Kavumba oyo Julie yakubanga shoze Kavumba gwe nga bali abayimbi bensi tubagattako bugasi otegedde kye kugamba naye nali nagamba mwami we nti we are going to make this girl a star now
nga tonnanenya Kyajjuli tugenda kyogerako omusumba yenna waafunanga omukyalo omulala sooka oveeyo otunnyonnyole nti bayibuli egamba toyawukanenga ne mukyalawo okuggyako ng'omukwatidde mu kikolwa kyaki ky'obwenzi ewatali kya bwenzi tosobola kwawukana na mukyalawo ani agambye wuliriza wuliri ani gwomanyi basumba bameka kamyabeeraawo yaliwo ebungereza emyaka nga mukaaga mumeka n'amaana akima mukyalawe basumba bangi ne bannayuganda bangi gaereka mukyalawe eno n'amaana afuna empapula n'amukima Juli yali anti nzijja ku ebyo case katusooke ku musumba kuba teri ayogera ku musumba lwaki Mondo yatadde ebifaananyi kati musumba yazze n'awasa yandisoose n'agamba nga Pastor Bishop Kiganda we yasooka nga tannawasa n'agamba nakutte mukyala wange n'omusajja era Bayibuli empa olukusa okwawukana naye nga kituufu n'agamba nandimusonyiye kubanga Bayibuli eragira okusonyiwa ne maama balabala omusajja yabadde asika mukyala wange eyamwebaseeko simanya mukwasi yakulira ku maleewa ali ku muliro ku chapati bwe mbalabalamu engeri gyakutte mukyala otegedde gwe Faruku waliwo kati ina girlfriend waliwo omuvubuka asobola okwagalira girlfriend wo n'ogamba mu butuufu otegedde kakati nga gwona ogenda ojja kuba tolina kyokola kati David Kiganda n'agamba kasita Bayibuli ekola ki empagira ne tukkiriza abasumba abazzeeko tebawa reason kitegeeza mu makanisa g'abalokole emisingi gy'obutuukirivu gigenda kunafuwa kubanga ekkanisa y'abalokole eyimiriddewo ku butukuvu na butuukirivu kati w'oŋŋamba musumba Muteesaasira nti awasizza nga tatuwadde ensonga agavubuka agali mu makanisa gaffe ag'abalokole gagenda kutandika okutalaka abakazi osegedde katuze ku kya Juli Muteesaasira Faruku njagala nnyo tuve wano tugendeko e Bulaaya waliwo omusumba bamuyita Hakimu abeera UK yakuŋŋaanyaako abantu abamu bannayuganda nga baligenda kusaba awo naga bannaye mbabuulire buli muntu abasinga abafunye empapula wane UK bateekamu obulimba era twenenye otegedde mpagira ekyobulimba nedda naye olaba nti oyo yali mutuufu omuntu yenna Faruku waabeeranga e Bulaaya ng'ayagala mpapula omunenyanga mpola kubanga kino kiddeyo ku gavumenti yaffe lwaki abaana baabeeranga e Nairobi ne bamalawo n'omwaka nga balimba nti bali ebisiyaga bagende mu America ne Sweden lwansonga mufudde Uganda unfavorable country omwana amaze okusoma degree masters mwe musomba busombi baana bamwe nalaba yali planning gundi director wa Kampala nga ina diploma naye nga assistant wa ina masters chokange teka ligamba abera director wa planning wa Kampala inokuwa ne masters kati nga assistant ya ina masters naye nga director ina diploma lwakubanga akulembera ava waffe kati bannayuganda asalawo n'agenda omwamaani simanyi n'agenda wa ne bamwebasa n'embwa n'alimba nti no muli wa bisiyaga afune empapula lwansonga waliwo abasajja abajjula ebiteega n'emizimu abafudde Uganda okubanga tosobola gibaamu kubuulira gwe tokimanyi nti no ne Uganda waliwo abantu abaleeta ebintu nga tebasasula musolo nga ffe tugusasula kati Faruku bw'oba onenya Muteesaasira kyonna kyasobola okukola ofuna empapula munenye empola kubanga Uganda wano waliwo Uganda waliwo abagifuula bannanyini baayo bo tebasasula misolo be babeera munankani wajja okwagala lino ettaka aliwamba be bawambye buli kintu be baleeta abaana baabwe famire zaabwe zigezze aleeta omwana we newaba teyasoma kakati mwe mwagala tukole tutya era nze munnayuganda yenna yeefuula ekintu wadde takiri okubeerawo n'ofuna empapula nkikkiririzaamu no naye nkiwagira ataafe gwe wali olabyeko okimanyi kati kankubulire okimanyi nti mu kalulu k'NRM bukya lubeeranga lwa mmindi akalu k'NRM kafiiriddemu abantu 10 wali okiwuliddeko singa abo abantu abaafa baganda singa museka banyankole pure 10 were killed buli naku mujerega abaganda nalabakwani ng'ajerega ebyo biri mu baganda bebafu bebajeera ababwaini ne babuuka ne bafa baali mwankole banyankole 10 dead body wuliriza kakati we bafa gwolowooza olaba omuntu abantu 10 bafa lwakafo kamu kujja mu parliament kuba baagala obuyinza ate nga balina sente
tebayize kunoonya ssente baagala buyinza. What about an ordinary Ugandan like Julie Muteesa Asira? Mwe kambabuulire mwenna bannayuganda oba oli Dubai oba oli wa nga tonnadda mu Uganda sooka weeyiye Katonda ojja kwogera ne Katonda naye dda mpagira ebisiyaga no naye waaba Julie njagala otunde ebifaananyi ebyo Mondo bye yaleese yabitadde anti awolereza kakiriki kaaba abantu abatitegerekeka waliwo abasumba ano nga bali questionable be bakomba ebigere by'abalala be bagamba mbu basuba mu ggulu waliwo oli yatusirwa lyako mbu asiba mu ggulu kwegamba ng'alya ne Katonda emmere kirabika bagendako mu shawa ne banaaba shawa kaki mutusirwaliddeko mulinga ono Dolini Kabasi yatugambye mu Virgin stupid oyo gwe nalaba muweevu wali nga bamuwuuba mutoyi naye Virgin ali awo kwegamba buli musiru ajja n'asirwa lya ku bannayuganda buli munnayuganda ng'oli London oli Canada oli mu America mukole ssente ba wisdom tubasabeko mutuweeko otherwise ekiri mu Uganda kibi ekiri mu Uganda baganda bange kibi nga kwekakule linako Fiona Mukasa yagamba bwati Fiona Mukasa yagamba achi bw'omala ofuna empapula ddayo oyogere ne Katondawo kati kankubule gwomanyi bino ebitraining ebikoledde Julie heyo bagamba bannaye Uganda bagala kunzita sisobola kukkiriza nti Julie muli wa bisiyaga okujjawo ng'avuddeyo n'agamba nti muli bonna bakerekera abo oyo kerekera atayambalangako pampa akabina ke konna kaali akalo ani asobola okukayingiramu akabina kakerekere kali yakulira ku bulo gwe tewala bakerekere kerekere twalinga naye ng'atula akabina nga kagumu konna akasibya muguuni abo abaana kati gwe wane Nairobi bannayuganda basibe Nairobi nga baga mu biseera by'ebisiyaga nga baga batugobye Uganda abaana ne bagenda mu America Bungereza wa kyali kirungi so Mondo yatadde bifaananyi kuzikiza Mondo awolereza basumbobe bwe batyo abo abawasawasa nga tebalina nsonga bazaala dda kati Mondo mulabi he doesn't have moral authority kwogera na ku bufumbo laba mutabani we asinga okunywa walaji mu Kampala tomumanyi simanyi bikoze bitya Kimuswaga obadde tokimanyi nti mutabani mwana we Kimuswaga walaji completely gwe tuzalidde Kimuswaga mwana wa Mondo anti we babeera kati bagaye Ebrans mutuukirivu nnyo gwe towulira story za Ebrans gwolowooza mutuukirivu nnyo oyo Kimuswaga we babeera kati nga tonnata bifaananyi mutabani wa Mondo nja kuwa wino ze nagamba waliwo ebintu first and information kati Pastor Mondo nga tonnaba kugejja birala njagala ogejje ku bwongo wadde wolereza nnyo bapasita bo abawasa ne bawasa ne basuula ne bawasa ne basuula ne bawasa ne batulimba bagenze mu ggulu ne bakomba ebigere ne bakola batya think ekyo kimu ekyokubiri Julie Muteesa Asira singa ajja ku kamera n'akugamba mu bizibu byeyitamu mu mareji ya Muteesa Asira ojja nakutya gwomanyi kati kankubule abaana bonna ababadde mu bufumbo abawala gwe tomanyi sokoleke ne baba gospel n'abatali ebizibu bye bayitamu ne Judith tumuleke yeeyiye kati kankubulira ekyo Judith babire waba yagende Bungere e Canada n'azaalirayo gwe munnayuganda atabimanyi shut up Uganda hell we are in hell for kukimekinga nga tuli Uganda kisa kya Mukama tuli mu babbi batagaliza we are working in nepotism corruption tuli mu Uganda twetaaga buyambi na kisa kya Mukama Uganda is hell kyekugamba kati kankubulire woowuliranga pastor atayagala kwogera ku nepotism ne corruption eri mu Uganda ng'omanyi oyo ali ku perolo ya State House otegedde kyekugamba kati kankubulire okimanyi nti mu State House okuva kwa Sukali paka kwa Sembayo bonna buli gwotuuka ka aminisa come here praise the Lord niwe ogenda batunulya emitima gyabwe nga ne sitaani agisinga okuba obulungi bekwekaawo mubolokolo omulogo Balamu nawulidde Balamu gondi akaaba bajjo n'akimbaga kato saabagamba njagala Faruku bw'oba okola eno program abantu bakomezeewo ku YouTube yaffe gye twakoledda nga twakatandika nze nali ewa
genocide ne mugamba obanga ngamba tongambanga one tongambanga bebe cool tongambanga balamu wa pitu mbwa alina masters entegera pitu namugamba tongambanga yali tuli ku bintu birala ezo bazigenzemu nga babye Uganda bwe basoma oiro be basoma batuule gwenja ebyo batuule anti babye. What was he doing 15 years ago? Kutunda wala jina street ku shows affe batuule bagambe balamu alinga hamu gwe hamu obala family ye waabwe n'obala jjajjawo nti yalina set taata we yalina set alina watandikidde wadde bazimwongeddemu kati gwe nawe jango otunnyonnyole okujjako goba Sechanzi ku deal mu State House. Sechanzi yalinga atuwa ebyuma n'omujjawo n'abatuwa emigaati ku show za Museveni n'obajjawo kakati tutandika ku musajja oyo otegedde njagala ojje program no katuwuliriza wadde saagala nnyo bya bajjeyo musajja wa mwoyo simanyi yaani yalifunsi Halifonsi simanyi Halifonsi bitya ebyagamanya nabagamba agamanya ge waffe tegasola kuba naye sinza nasoko byogera tetwakola program njagala abantu ogibajjirayo nebbanga lyayo nga bonna shibaga bagamba wisdom mulalu babajja bakajja wisdom mulalu full figure wisdom mulalu full figure yangamba wisdom ovuma abantu ovumye ono konzi bameka gwakavuma bameka bani benvuma nze nkola live zange wano nga sina kwenvumye nze benvuma abo balogo babbi kati kankubulire twali tutambule wa president Museveni bino byatambula nze natambulayo katono nenninye motoka nembaga sina gafa munango musajja oyo wa moyo balamu nganzija muga balamu tufunye obuzibu abayimbi bagamba mbu abayimbi tuli eri mu tente kwa twafuna obuzibu ngagamba abayimbi mbu bebaka ku bakazi ekiro nemugamba tuli abayimbi tuli mu track byakutambula ne Museveni tambula deno nemugamba ekyo kimwe ekyokubiri sikukwata hati kakati abantu baba begomba nabo abayimbi kwaba bavuka bali batono katwayinanga space nga bamanyi bayimbi of course abawala nga bajja nemugamba mbadde nsaba tukole mu meeting wali n'abayimbi abo ekiro twogere ekyokubiri ng'abayimbi abo n'oyo balamu wa naleero ng'akuba omukyala bamitanita Seruwaje ye General Secretary wa Trade Union kubanga gwe baali bawadde olukusa okuvunaanyizibwa ku bayimbi kati balamu ng'abuuza oyo muyimbi ki yali ayimbyeko ye kyamanyi mu bwongo yamanyira abayimbi babba munnange nga mugamba ng'omuntu omukulu nga gani no problem kati tugikola ekiro bwe tugikola ekiro mwalimu Rwagadi Catherine Kusaasira King Michael Big Eye Amina Pastor Siraje Anita Seruwaje oyo omukyala Mone Nyesigome owa publisher oba abala benzijukira oba Kayibande oba ne baani tutudde tenti ya Museveni eri wali ali muri munda kati omusajja atandika meeting tibannange nsanyusa balaba wano omusajja oyo asonga munze omusajja oyo yantuukiridde omanyi waliwo bye yaŋŋambye ne mugamba omanyi nze siga y'abayimbi kubanga nze soogera ku bayimbi ebintu byange bya musana kale waliwo ensonga ze yabadde aŋŋamba nga ne mugamba sijja kwekwekerera kubanga gwe nensooka ŋŋamba leka ndeke Ssekimondo n'amaleyo omanyi yaze naŋŋamba kubanga yaŋŋambye kakati wamala okwogera nensooka ŋŋamba excuse me nenyimuka nemuga balamu obanga omanyira bano Big Eye n'abalala toddangamu okumanyira tomanyirinnya zensooka okunsisinkanya ne balamu yali wasula oyo meeting yali katikati bye music otegedde nemugamba balamu obanga toyasobola kwasamya linnya lyange kuyita mu kamwako shut up tonyeganga tomanyiranga ebyo nzize okugamba ku byabayimbi mbunga kaga yali ayagala okunfuula bunyina kyenjagala omugamba mbu mpite eno nemugamba nakugambye batukozeko erinnya binti abayimbi tuli mukwebaka kuki biki byoyogera mbu nabadde mbigambira mu nkukutu sinze nakusaba meeting eno tomanyiranga oba omanyira bano woba oyagala genda obuze Catherine bonna baaliwo nga basirise era abaali awo twamala ne fiina masanyalaze baŋŋamba wisdom tetulabanga muntu alumba balamu nga wekikoze uliriza tugenda ne mugamba balamu woba oyagala genda obuze abasefusi genda obuze abo wisdom kayani nazze ntya wano tomanyira meeting kateekomaawo era yasirika teyanyega
kati Balamu yeki Balamu ye muntu amanyiira ayagala nnyo okumanyiira kwegamba okulaga nti toyina kyoli omanyi omuntu yali abaddeko omukopi n'omwavu wogattanga obwavu n'obukopi Faruku oba toyina gy'olaga aba Katonda okuyamba ffenna tubaddeko abaavu Faruku Katonda akuyamba buyambi okujja okuddalivalinga mu kye bayita obukopi omuntu yenna asobola okuba nga mwavu nga wantondo nga mukopi that combination cannot take you anywhere kati oyo omusajja wammwe yayambibwa n'akozesa connection obadde gobe bitya n'afuna ddiiru banne ze baali bakola bw'azifuna yalowooza okulina na president simanyi n'omwana wa president alina kufiisa mwenna abeetooloddewo kakati nabyogeranga nga Catherine Furufiga ba Michael bampita mulalu kati babizudde ekirungi nze bagambye wisdom bazibya amakubo gange I don't care I've worked for those fools for a long time those fools I've worked for them now Balamu ye muntu nti ne waba akulese gabagenda nga president alina kyagenda okwogera okuwa yakwesooka those people kati obwo obubonero bw'abantu balogo bantu basamize bantu bakopi bakulira mu nnaku kati oyo Balamu n'owomuwa mukyalawo n'owomuwa muwalawo amakinga sure nti muwalawo asooka kubonaabona oyo pulira ne bannamawulire talina kyabawaaba wabuwunga na nnyama simanyiza kamulali talina ogenda mukolako interview mumalaawo tasobola kuwaayo wadde mutwalo let me tell you numba Balamu no Balamu naye kyetugamba kyusaamu mu nkola zo buli mwana we naalemu akukaaba Balamu buli mwana we naalemu akukaaba kati wuliriza yagana n'akola ekintu omanyi nti no olaba bino ebya basajja biti oyo muyita basajja mivule oyo mulaba olaba ebyente ne biri ebyembwa bagambye obubadi bwaliwa amawulire bamala obiteesaako gye baali ebyokulaga esimanye nti bamala obiteesaako agenda alaga efaamu nga weeri eyiye waliwo eyakuba essimu ku the same media nti mugendeyo enkeera mubuuze nannyini waayo basetinga musajja waabwe oyo kugambye wuliriza kyenkugambye sikugambye saagala nkugambye nti Balamu yasetinga mivule gwe kyolina okumanya goberera akatambiwe katambula waliwo gabaali be omuntu akuseti kati Kamiliyoni tewabiwulira essimu yennyini Kamiliyoni ali mukwetaasa n'aba URA niwobeerawo omusajja akuba essimu mumunyweze Kamiliyoni oyo lwakusirika njagala ogende Bebekulu omubuuze ku bya Balamu Bebekulu lwakugati Bebekulu yatya feba fighter we lose nothing nze ndi mulaalo you come ojengo manyira mpulira okuba obusimu you come oli muyaye nyina abayaye olina security gikubire bajje bakube saseeri bajja kulyawo nga baliddewo sipapa anti weepanka nti obayina ebyo byemwogera ebyo bya kisiru we own this government twaluzinga family yaffe nabadde ne Ibula twaluzinga family yaffe genda empigi lwa government eno twafiirwa abazadde lwa government eno tosiriwala tubakoledde embwa kati olaba kusaasira akaaba gwomanyi connection ne kusaasira namulabako nga State House takonkona taba na ku appointment nabyogera nga bakusaasira bagamba ndiki mulalu nagamba oyo Balamu nze kololo nze nali nsoma buli muntu agenda otambula ne president nimuga tomanyiira gobasobola nokuwa okusoma who are you Balamu yansanga kololo nganze gwe nsoma yayingira mu motoka nimuga gende buuza aba self-sibo bitya dogo omuntu waba yali mulogo nga muzibu ng'omuntu kwegamba waliwo abantu NRM beeyina nga bazibu kwegamba baagala obonebone nga bebabonaabona ekyo ekibiina kankubule President Museveni n'ava mu kibiina ekyo kigwa mu nnaku wazi tekibeerawo ekyo ekibiina kirina enkokola tolaba nti basamira Nuupu kankubuulire Nuupu bagamba yabayaayi ebaddewo Nuupu eyo akabadde tugenda gyogerako lwaki bagitutte mu kooti nga tebaagala BMP bangi kwewandiisaayo
Chovola era abamu batidde ne batagira mu nuupu bazenga ba independent kubanga bakimanyi nti egenda kufuna BMP. Tugendagende wa Kibalama tumalirize Ashbaga teyafuna mbu naye teyafuna kati gwe nja kukola program naye twali kubukedde ngwalu kati kankubuulize kwe kankubuulire diru ya Ashbaga nejimugano jimugamba bampita omukuru omu bwe yampita omukuru omu nga ngamba tulina obuzibu ntibulwa tulina twagala Ashbaga kati nga bangamba Wisdom nga gwokola ebintu byo osobola tuleetera Ashbaga ngamba gamba Ashbaga sogera nko naye wabula Ashbaga nyina munamawulire gwensobola okukola ki ofuna amukole ki nga mukubira munamawulire oyo nga muliridda wanga mulagire kiro yatuuka saa 7 yayina kuba yiyo Farouk yayina okuba yiyo nga bambuuza ndiawo sina sente babuuza nze Ashbaga story najimugamba njitadde nakulu nga bambuuza olowooza Ashbaga ayagala ki omanya abakulu abo bakubuuza ekintu olina okuba ne answer tosobola kugamba mu mpa olunaku nkome osobola okukomawo ng'ali ku birala ali ku bya Amerika gamba wano Ashbaga muzimbire ennyumba wano waba ne maama we ajja sigala mu 2 Ashbaga mufunire visa ye Canada ya myaka 10 apowe 3 Ashbaga ku magezi galina ne omuwayo miliyoni 3 oba emmeka ate omukulu akubuuzizza mupimira kati muganda wo kati Farouk nsolo kufa ebya bali be banayini sente ogamba Ashbaga bamuteremu ebyo bamuwe visa ye Canada myaka 10 ati kati oba sente kati Ashbaga bamuwa sente ezo waliwo abajjo ziri ako wosaba entono tezikola ki nga bambuuza ekibuuzo ekyaddako ayishuwa bwe tumuwa visa ye Canada ennyumba n'ezo sente ebyo byakola asolo siriko manyi waliwo abantu abamu asolo nga badde akuba gavumenti n'asirika nga bw'asirika temutegeera nembagamba ye ensobi mukwano gwange oyo mukwano gwo gwe nayita bwe yavaawo awo teyaŋŋamba nti talina connection n'Ashbaga titamusobola yaŋŋamba yatya omucontactinga physically n'abaako gwe yagamba agende wa Ashbaga kati gwe yagamba bigwa musajja wa moyo yakezayo kawunga bala mungamuleta kumacha kati Ashbaga gwe nabalira visa ennyumba miliyoni bimeka bamuwante 5 tezatuuka ezo ziringa sirimu manyi baba wa Abaganda nga bakato Ashbaga baba wabuno buto bulinga sirimu buto obasola muwa zino zibazita batya simanyi fresh simanyi bitya tebasobola bamuwa buno buto obulwadde bwa sirimu ekinene kya budget ya Ashbaga nkyogedde wana akiwakana come to me budget ya Ashbaga kata Ashbaga nte butano bwalwala sirimu obutatuuka bwamuwa kyovola banze nenya abaana abo sisobola kutuuka ku level Bob Wine gye yali antuusizzaako nga kata Ashbaga bajja basajja biwempe n'ensiriwala abo abaana balaba babbajjo bakata Ashbaga bali batuuse ku level nga tebasobola kusaba visa abo abaana diaspora baali babayimirizaawo ku ssente fe abakaba ba Wisdom nti mutuyambe abo abaana baali babayimirizaawo kati bajja mu NRM balina zireebeeta bamukunamya bajjo yagambye omusajja yayagala nzije wano nkole press conference bajjo yakigambye nze onali mbyogera bagamba ndi muki ntafuwa bwongo oba bali mukazannyo tekaliyo tekaliyo era ayina bayita buyisi nga kye yakola ba Michael bavaayo ne babaze eno kale mudde mwogere bwe muti gwe lumba Michael mugulye ekipa za biezo ajja kunnyonnyola omutege kamera naye otegedde NRM mbadde mbasaba bwe muba mukyali bakopi nga temugaba ssente zammwe muziwa bigali na mayembe mwenda bagamba mwate entaana zammwe zigenda kuba mbi nnyo singa ezobote obote ali kokolo entaana ye yonna emezeemu erimu emisota n'emmese bweti mwe entaana zammwe zigenda kuba mbi nnyo tufundikire ne Kibalama Kibalama yawunya
ngenda kuzina zinamu ngenda kuzina zinamu bakusaza batya yongera omusango gwawedde bannange gwawedde Bobi Wine yabakubye equalizer otegedde ani akulimba Isima naawe ategera buugi wananywa ku buugi bwa Tone Sempijja ajja kuddamu amagezi perception do you understand what ani akulimbye kati let me tell you two things byandiguddewo oba kugamba Bobi Wine tekibiina ekyo si kikye kitegeeza Electoral Commission ebadde sasula sente nyingi nga yakisasifayinga ekibiina ekyo you are not a sigwe jaji si alina okugamba kubanga Electoral Commission yalina okukakasa wakola delegates conference ngwe wakola gazeti ngwe otegedde Electoral Commission yekakasa ebyo kati wogenda mu kooti si kukakasa wabula kuba bituli mu Electoral Commission byakola ki byakakasa kakati babuuza Kibalama ekibiina kyammwe kyalimu abantu bameka nti 3 simanya 5 Bobi Wine yayita delegates conference nanywawo ku mazzi n'empeke 2 ngwe Bobi Wine yagazeetinga mawulire ngwe ekyasembayo ekyansesa Bobi Wine omukkiriza nti ye president wo n'akwata amakerenda anabbu nanywa amazzi namana asirika omulamuza answer the question Bobi Wine omukkiriza nti ye president wa NUP ngwe omulamuzi naga so what are we doing awo kati awo nenzinamu we owagira timu ki ogira timu aha very good Arsenal yakubye ezo 2-0 kati gwe kankubuulire nalabako Arsenal we yadduka ekibayita season negwako nga tebagikubye mupiira Arsenal bagwali mupiira Chivan pasi yakuba equalizer gwagwa draw siri muwagizi wa Arsenal nenanga omupiira gwanyumira osegedde kati waliwo omuntu akuba equalizer n'ogiwulira mu byenda Bobi Wine yabakubye equalizer ne basirika wenaremu atali bidomola nagambye pagira President 7 munjogera mu biti but I'm not a useless idiot neither a useful idiot because there is a thin line between a useless idiot and a useful idiot so I'm not one of the two so wagire bitufu NRM wako nenzinamu omeno achinzinamu ho batuvuma kakati bagambye wisdom temuwadde tufuta very good ha wisdom temuwadde tufuta mzee wangu Frederick ajja kumpa Richmond anampa golabayo Segona yakwata Kibalama nagamba namugayo ngekikajja namana akanyuga let me tell you Isima byagambye ebyo Isima ategera and become external uliriza kati gwe lindako future is bright a very bright future let me tell you kati kansokenzire mu ekyo nzire kubiri ebibiri tisinga otege no kansoke singa mwagambye anti kati nalaba Isima agamba kadazi bajaji bakada baffe waliwo jaji ngayagala future jaji muto ategeera buli mulamuzi yenna ayagala okufuukako gundi chief justice aba yasalako omusango oguli undisputable ye bat katurebe bali bamwagala bakuba nabamwe wana baliko otegedde kati oyo musajja omusango gwe yasaze nasala amazima future ye kubanga akimanyi go president oli wa myaka 8 you are not here even 20 years to come haba kimanyi newoba omanyi nti kadawo that is 1 2 abakugamba nti ekibiina si kya Bobi Wine Electoral Commission ebadde ejja kusasula billioni ngaaga ng'egiwa Kyagulanyi kubanga Electoral Commission gwe bawa obuyinza okakasa oba ekibiina kikyoba nedda otegedde kiringa ebyensoma byo UNEB ne not National Council bakita batesimanyi higher education because National Vitae of Higher Education ye kakasa oba
of ka education mulimu kali ka education yekakasa oba Farouk wasoma oba tewasoma bwogenda kwa education noteka muti kaye wisdom bakuwe byasoma babikuwa bwogenda mu UNEB babikuwa kakati omulimu gwogenda mu kooti sigamba nti ekibiina si kikyo kugamba nti bino UNEB byegamba nti wasoma bifu gwe n'oleeta kati kitegeeza electoral commission babadde jasaswa billion nga mmeka yes ekyo kimu kati mu covid ono bazijjewa that is 1 2 Kyagulanyi abadde ajja kweyongerayo ate buli weyongera mu mawulire aba trending outside and here otegedde ekirala Bobi Wine nagamba kino kikulu kankyogere Bobi Wine tali ku kalulu ka 2020 simanyi 2021 no the issue is not the election or results of 2021 issue ya people power ne Bobi Wine is after 2021 nga Moses Ali akaddiye namwe bemuwana bakaddiye n'abalala bemwagala babasikire mbajja mu America that is the issue Bobi Wine one achali muto mukaddiye aina sente ye akulaza azifunye tanayingira bya bufuzi mugamba nti abeberu bazibawa nempulira nnyo gundi General Fulfigaga Bobi Wine sente asija Bulaya tewasoma na katabo ka sowing the master seed nga bagamba mama mbabazi yalinga mu Sweden sikulya chips kubanonyeza sente tobimanyi kakati ate gwone nyoti ya Bobi Wine ebibiina byonna ebyobufuzi biyimirawo ku funding kakati Bobi Wine tamuse era ndabanya benale mbo interview sibaibani nga bawa gundi obufune ngamba Farouk kyobola abantu omu bogira sibalaba tosobola kugamba nti Bobi Wine mbwataddewo modako mada ali mu kuba boyo stupid Museveni olaba okugula ly'ettaka basudiru basonda bawava muno basonda abebulaya basonda Bobi Wine wateekawo mudda ku mudda then you become stupid ogamba nti nakoze kibi actually abachallenging FDC UPC neno DP ya movement omanyi nti DP branch ya movement eyo branch ya movement Mau muwagizi wa movement asiba mu State House DP kiwayi kya movement UPC kiwayi kya movement ovolaba kuluna akalunga kabadde kabitwamu gambye tewesimbawo tebisobola ebyo nabiwayi bya movement kati Bobi Wine nabagamba abali mu ngatto nga kayinja until you become wise kankubuli mwagano hatu kibawele olinga agamba nti Bobi Wine NRM kyayina okukola NRM bembera nabo bangamba kaye byayogera Bobi Wine atuli bubiwa bannange kati kankubulira ekintu kimu anti labayo bobeera nabo basiba mayumba bali ku payroll they can't think beyond their payroll bonna njagala bonna abasamaawo bali ku payroll babasasula kwogera kibiina kirungi kukola damage control kaye wisdom omuleta ku gospel live ku biki omuleta to analyze issue I'm not on the payroll of anyone no osegedde that is 1 2 atuli bubi President Museveni ye mukulembeze gwe nalabyaye lake mu nsi muno COVID yazenga akana kalese force kati njagala nkubuze Farouk olaba Bobi Wine bamuwerekera mu kingdom ya Buganda nga yebakubatiya gasi kirabangako nga abantu tebagenda nga basigala batambula paka mbwakabaka bwa Buganda ebulange olowooza singa COVID tabaddewo kyandibadde kiti gwe tokimanyi nti abeena lemu tusomba basomba abantu amu tokimanyi basi kati kankubuulire Bobi Wine bonna aboogera abatamanyi biboogera bali ku payroll njagala Bobi Wine ate ekyo nga ne Museveni asobola okukikola lwansonga naye lwakuba bamuteekako olutimba President Museveni yajja ebwayise eno mu bamalaaya mu bamalaaya nosifumbira wa mu Kimumbasa ennyumba zonna ezisingawo bajjamu abawala abasulamu ne bateekamu abaabe kati ngambe nganze empolereza gasiyoyo bwe yagenda abawala abasula mu eyo nga batandika tuga naye bannaye batusuubizayo ka ssente mutuwe bakubira ffe amasimu gwe tewalabako akatambi akamu nga baleese ssente z'abavubuka ekamooca ne baziteeka mu nsawo oli n'alinnya emmotoka n'azizaayo kati ebyo yisima atyo byogerako kuba ali ku payroll aba movement boyogerako batyo byogera bali ku payroll kati yisima musajja mugezi nnyo
newe ogenda ku payroll zaabo bato thinkinga I'm young nyina kyendya mfunye family ne Bulaya Faruko nkufunye sisola sura njala bwemba nasulo naba nalabyo oni nalabyo na mawuli agamba munyambe nalwala bitane bamuyamba kaye wisdom njakera ngambe banange munyambe hey olabebo batanyambe otegedde kyenkugambi hey kakati kati kakubulye njagala olete oye nowe nare mgogambe omugambe muteke wali alwe anti toleta gwe na wa mileage ezo osoka mungamba osoka mungamba ze China osoka mungamba wabanga muwabu mileage sagala nange neya sagala anti omungamba ali mwesa osololeta omuntu nambukira na deno nakola amawulire nze byombiriko no bola batamale mirundi aberako ne competitor yekoledde erinnya lye ngomule kakati labayo lwaki olowooza nonti kutya goleta ate tamere mirundi taberanga ku pano tamere mirundi yaberanga ku pano ya Simba naberako ku ya no